Tuli musanyu nno nga lingi nze nebaza Katonda kubanga mpadde obulamu. Nampa obulamu emirundi sigimanyi. Emyaka 86. Nebaza Katonda olw'ebitongole byaffe bino byonna kubanga ffenna bitulabirira buli avudde gy'ava. Naye ku lunaku luno olwaleero tuli mu ssanyu. Nze ayimiridde wano nammwe amannya agange nze Nakato Ruth. Tuli ku lunaku olwa Ssekawuka ne bannakawuka mwenna kyova olaba nga tusanyuka nnyo. Abamu nga bali mu nseko zaabwe eyo mu byalo nga bagamba bano bagwi baddalu. Abo baatabukadde obwongo, ebyo bye bitwogerwako. Naye tetutabukanga bwongo, tuli balamu. Ate ne bye tukola tubitegeera. So n'abatwogerako abamu bali mu ttaka naye nga ffe tukyassa. Tulabirira abaana ne famire zaffe zirina essanyu. Nze ayogera nammwe. Nsooka kwebaza kitongole kya Compassion. Makindu CDC. Maama waffe PF. Buli addawo tumwebaza kubanga mutulabiridde. Mutulabiridde. Nze ebigambo byange bibino neeyogerako nga Nakato. Eyetuuma Nakawuka mu mwaka gwa 96 nalowooza okufuna obulwadde bw'akawuka ka mukenenya ne bunkwata. 96 nafuna akalwadde ka mukenenya nentambula nako nga simanyi bulungi. 97 ne 98 ne 99 nentegeera nga ndi mulwadde w'akawuka. Natya nakaaba kata neewa obutwa nga sikyalya era nga sikyanywa. Neŋŋamba ndiridda olwo famire yange eriwonjirese. Natambula bwe ntyo nensirika neŋŋamba ndiwa. Nkafuna ng'omuntu ng'ate sinneekebeza naye nga ntegedde nga ki nga eyakanfunyisa amaze okuŋŋamba nti nze ndi mulwadde w'akawuka. Natya nnyo. Mu 2021, 22, 23, 24 Compassion Makindu CDC ne bampa omwana ne bakola saavisi ey'okutwekana abasawo baalindoza beerugazi ne batuteeka okutuggyako omusaayi. Ne nessaayo nga yanjagala kukakasa kituufu nti ddala ndi mulwadde ne bakantema. Natya amagulu ne gankankana nembeera nga sikyetegeera neŋŋamba Mukama Katonda gw'omanyi ebyange. Naguma. Neebaza Compassion nti yatugumya ku kiseera ekyo. Negamba temufaayo. Tujja kubabeererawo. Balabirira omwana batandika okulabya nange omukulu. Neŋŋuma. Nga batuli ku lusegere ebiseera nali lugazi nga kati gye ntandise okugenda mu ddagala. Ebiseera twali twa septrini. Naye nagamba nga septrini ayamba ki? Ate akawuka k'abasawo nti akakanya ndwadde ziri mu mubiri. Ez'ebizimba, ebisente, buli kijja ku mubiri. Septrini ayambako. Naye nga mpulirayo abamira ARV naye nga batabuka n'obwongo. Neŋŋamba ate nze bwe naatabuka obwongo ani anaayamba famire yange. Awo naye ntya ARV neŋŋamba owange. Nembuzaako eyali amumira nti bw'omira aba otya nti oloota n'otabuka obwongo era nga ndi bakola ki? Batabuka obwongo nze ne mutya. Natambula naye nga jjukira nzaala. Netutambula n'akawuka ka mukenenya 26 era mutabanyi wange wano. Nemba bubi nnyo Makindu awo nengenda okuzaala. Dokita nanga nti nedda oyo temumuzaalisa wano. Mumulifaalinga ennyengo oba nkokonjeru. Tetujja mumukwatako. Ko nansi omunaga lwaki tetumukwatako nti mumuleke mumulifaalinga. Tuuka ennyenga bambi ne banfaako. Ne boogera olufuutefuute nga sirutegeera bulungi naye nga era bali kunze. Ne banzaalisa omwana wange. Ne bamutwala mu byuma mangu ago ne bakola batya. Kano okuyanga boogera ebyabwe neŋŋamba. Ensirikawo. Nentambula. Awo nesibamuuka awo neŋŋamba famire eririddawo. Kangiyingire. Naye ng'olumbe lunnumira munda. Naye nga Compassion eno gye mulaba etulabirira wansi w'enjuba buli gwe yayingizaawo. Amata, kabutto, akanyebwa,
akakyere kati abaali ebbali ne bagamba abantu abo balimba balina enguzi compassion awo ne beetiganga piki namba buli olukya buli mwezi nawe bo baagula batya naye nga akawuka kannuma ne ngamba nkoze ntya naguma nembaawo ntambudde ne compassion ng'endabirira abamu ne bagamba abo tebatukwatira ku kikopo abo ebajala ku kikopo siriimu akukwata abo bakwata ku sowaani bagamba nga fe twenyinnyalwa abamu batubembeja ne batusembeza naye ng'abamu kati awo nagenda e Lugazi waliwo omusawo omweyanyiza yali agenda okumpeesa obutwa omusawo oli nga tayagala musembera naye nga jjukira ye batujjanjaba kati nga bwe natula bwe nti nakasemberayo temumanyi nga embeera ezammwe ezanjawulo kuzaffe yali musawo mukyala ne mugamba musawo lwaki mutwenyinyala era nga fayiro zaffe ayinza n'okuziteeka wali naddeeyo ne yeebaka ne mubeera abakadde ku 12 n'agamba abantu abo tubeekengera ye lwaki baabatuwa batutwale mu woodi endala babaleetera bannasiriimu bannaabwe n'ekiteeka mu matu ekintu ekyo kyandeetera obudde buwanvu okudduka e Lugazi nga sisabye lifaalo sisabye transfer nenziruka ejjinja nentuuka ejjinja ne baŋŋamba ate gwe obubadde onywera wako nze musawo mbadde siraba kutandika ddagala munkebere nzize kunkebera kyennoonya tebaleme kumbuuza ki transfer ne bankebera baga nali positive nnyo batuuka ejjinja banenyebaza abasawo b'ejjinja bannange abasawo bali mbebaza babudaabuda omuntu ne bamugya ku mulamwa gwabaddeku ne bamutwala ku ddaala eddala batubudaabuda n'ebyokunywa kacyayi katuuse ekikopo omusawo kyanywerako twagenda okulaba nga naye agamba kakopo kakano maze okanyweramu nengamba ate bano nga banjawulo n'ekikopo kyanywereddeko omusawo ngeri babadde batwenyinyala naguma nentambula n'akawuka nenzaala omwana omulala era ab'e Makindu ne balifaalinga e Lugazi nebaza dokita omwami oyo dokita omulema bw'atyo dokita Kiberu bwe yatuuka n'agamba omusawo n'agamba nti omukyalo oyo ali kulumwa nnyo naye musooke mumugyeko omusawo yagiwaakumusa nagenda n'ekitabo kyange nenkibawo ne baga sorry yabagamba mumufeeko nnyo mubeere ku bampa nazaala omwana nali ngenda kukisa omusawo naga tajja kusalibwa kankole ng'ekisoboka omukyalo oyo azaale buzaazi nazaala omwana omulala abaana benzaalidde mu bulwadde balamu beereere omulala atudde senior 4 omulala yatula senior 4 omulala atudde P7 omwaka guno omulala agenda mu P5 bannange ninayo bebi nebaza Katonda nti mulamu adduse awa jangu bebi wange ono mulamu bannange obere hawa engalo ngajja nammwe awa mutwalire switi ono lasitikono bannange nebaza Katonda siriimu mumazeemu emyaka 26 ndi ku ddagala emyaka 16 egy'okutegeera akawuka ka mukenenya nga kankwata ate nga nzaala abaana bange balamu nebaza compassion tulina abakyala ku kyalo batulemerako buli mukenye yakyate namuga oyo mumulaba ali ku ddagala oyo mumulaba mulwadde wa siriimu oyo bagamba nakulemerako nakufuusa ekiwandiiko ku kyalo naye tetwaguma ate ne twewaayo nga tusanyuka busanyusi wenzija compassion wano bandabanga malayika kubanga balina embeera gye bantwali si malayika olwokuba banjagala nnyo naye balina embeera gye bantwaliramu baleme otunyiiza bambi fe tubeera n'akawuka tubeera n'embeera nga tunyiiga omuntu amwe alina akawuka anyiiga nnyo aba ne stress ze abaate naye bambi batulabiridde okuva ku kakiiko wansi ne batusayiningira ku byokulya ne batuleetera ku kano ne batwagaliza buli mbeera era ne batwagaliza okubeera nti tubaawo kati omulamu ogwo olwaleero nti tuli ku lunaku olw'okulwanyisa okugyawo akawuka ka mukenenya oba ntereezaamu tuli ku lunaku olwaleero olw'okulwanyisa okugyawo akawuka akaleeta mukenenya tulabe nga 23 kaba kaweddewo twebaze nnyo Katonda kubanga bino we bibeerawo bwe biti n'abatalina basoma ne bamanya nti omuntu abeerawo nga mulamu era azaala omwana nga mulamu era ayamba famire ye nga mulamu n'asomesa n'omwana azaaliddwa nga mulwadde abeera dokita nansi
akawutanti twebaze Katonda bannange bannakawuka tuli bawanguzi nze gwe mulaba sirinaako lengera figa nebaza Katonda kuba nkyalina figa sirina bbala ate Mukama akyampadde obuwanguzi ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama emyaka 26 njagala ate emyaka emirala 4 bankululire ku kaliba. Haleluya. Kumwongere ngale zamani. Mama Katonda agenda jangu. Ko MC jangu. Bakameraman namwe mujje. Behind the camera mutuke ku bifaananyi jangu n'okwe side. Webale nnyo mama. Jangu onye omusana gunja seko. Nafe munnaye tunyumirwa ebifaananyi. So twongere engalo mami ez'amaanyi. Thank you very much.